ensi yaffe Uganda y'abalimi. Tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ekibugagga kisinga okutuwa ettaka lye tulina n'enkuba etonnya. Naye mu ebyo bye tulima mu Uganda ne bibeera nga tuyinza okubifanamu ssente, abaana baffe ne balya, ne tubaweerera, ne tuzimba z'emmwanyi. Bakadde baffe abaatusookawo, bakadde baffe abali mu paalimenti n'abakuze mwasomeranga ku ssente za mmwanyi, bakadde baffe be bazirima. Balinanga ebibiina eby'emmwanyi ebyabeegasi nga kibayambako ne babeera wamu ne bafuna ssente ne bagenda mu maaso. Omulembe gwe tulimu tubadde twebaza nnyo Ssajja Kabaka okwereka nti akunze abantu, atuzzeeyo ku mulamwa abantu balime emmwanyi, obwavu beere nga bugenda n'okuwangana. Naye gavumenti tugisaba ne sikusaba yonna ereme kutiitiirira bagwira ababeera bazze nga bo bafunamu naye nga bannayuganda abakeera mu mmwanyi nga bagenda kiro enkuba nebakuba obuka ne baluma nga bamaliriza abaana abatasobola kugenda ku ssomero, ng'omuntu azze obulizo wa bulijjo talimangako, talina buzibu bwonna bw'asanze yaganyuddwa naye ng'abantu abo bakola tebalina kyebaganyuddwa. Ekyo tunaakikola tutya? Tusaba gavumenti yaffe ennungi ŋŋanzi buli kyeyagala okukola nga kikwatagana n'omulimi oba kikwatagana mu Uganda ekwatagane n'abo abakola ekintu ekyo. Bwe babeera balimi nga bammwanyi ebeere ng'eteesa nabo bagibuulire biki ebiyinza obbagasa, tumalirize nga Uganda eganyulwa nga ne bannayuganda baganyulwa nga n'abaana baffe basobola okufuna obulungi ebiseera byabwe eby'omu maaso nga beenyumiriza mu bajjajja baabwe bye babalekera. Embeera gye tulimu ey'okulinnya kw'ebintu mu ggwanga fyonna tugiraba naye tuleme kugitunulira maaso, tulaajanire Allah subhanahu wa ta'ala, tumusabe abeere nga atukyusiza embeera ebeera nnungi. N'abakulembeze abatutwala tubeerera ku His Excellency the President, naye tumusaba akolewo kyonna ekisoboka ng'omukulembeze w'eggwanga nga taata w'abaana amaka be gaba nga gafunye obuzibu. Taata ovaayo luyiya n'otema empenda okulaba obuzibu obumazeeko otya maka, naye naawe tokwata ku ttama ng'abaana bato babatana kyakukola. Ewe kityo omukulembeze w'eggwanga, kabineti, palamenti, muveeyo muyimirirewo kuba abantu ababalonda, mulabe engeri gye tuteekanyamu embeera y'ebintu mafuta n'ebirala ebifaanako bwe bityo bibeere nga bikkakkanako abantu basobole okubeera nga bayita mu mbeera eno enzibu. Zina abantu tebasembereranga obwenzi, tebabeeranga kumpi nnyo. Nabbi yagamba swalla sallama, njagala muwuli ekigambo kyo, yagamba nti fabashiri zaani, n'agamba nti musanyusenga omuntu yenna omwenzi bilfakiri n'obwavu. Kizibu nnyo muntu kusumulula zibu Allah n'akuleka mu bulamu obulungi. Olwaleero lwaki nkonye ku zambi eryo kuba ligenda kukolebwa leero ng'ate abalikola oli asiibye omwezi mulamba. Bannange mawulire gannabu, ekisembayo okumanya abantu benze tutuuse ne ku ddaala ng'omuntu asobola okwenda ku mukazi nga tamumanyi na linnya, n'amala kumwendako n'amubuuza nti nkozi bakuyitaani. Juzi nali ntambula n'omusiraamu, kino kankyogerere wano muzuukuke, tumale ate tuwanike emikono twegayirire Allah akkirize okusiiba kwaffe. Omuwala n'atuyimiriza, nali mpita ku kizimbe kye bayita kiriraanye Skylight, ewaali kye bayita Kwalisero bus terminal mu Lukuubo. Omuwala n'atuyimiriza. Njagala muwulire ekigambo kino, kibagambisa bulumi bw'amaanyi. Omuwala bw'atuyimiriza n'abuuza swahaba gwe nali naye nti ontegedde? Swahaba namugaa nti apaadi. Tamugaa nti onneerabidde? Swahaba nagaa nti nedda. Nenjawukana ku bantu bano babiri, neneeyongerayo mu maaso kuba bwe tutyo bwe twabuzibwa mu ntobera mu mbozi z'abantu. Kati ne banyumya n'omuwala ne banyumya ddaaki, swahaba n'ategeera omuwala kyamugamba. Kati bw'ajja ne mubuuza nti swahaba omuwala omutegedde? Nagaa nti kyamazima sheekhe mutegedde. Nenkola olugezigezi ne mubuuza nti mwasomanga naye? Nagaa nti nedda. Nenga nti mwawangalanga naye? Nangamba nti nedda. Nanga nti sheekhe Mungu atusaasire. Nemugaa nti amiina. Nemwe naatusaasirire kuki? Nanga nti sheekhe
omuwala oyo namwendako dda nemmala nemwerabira. Nze engeri gyendiseeko omugezigezi namanya nti beyaddako okwendako abo baali bangi okutuuka okumwerabiza oli. Bale twendegeze ekyo Allah twonoonye ekimala tutuuke tukkirize nti ebyaddala Allah twendibaze tudde gyali. Akasembyeyo nga kakulu nnyo, buli lwoti zambi kubirizanga omutima nti zambi tuliteere ddala, kuba ezambi kiba kyonoono balikubalako mu kaseera nga tiwakyali ali kutaasa. وارض اللهم تعالى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركون والمنافقون والمنافقات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا. Ekyamazima amaka ganyuma nga omuzadde maama ne taata mulina omulimu gwe mukola nga musobola okufuna ssente, musobola okulima emmere ebamala abana gye basobola okulyako ekyemisana n'ekyeggulo ne gye musobola okutundako mufune ssente. Tulwanyise endwadde eziriwo kati sirimu waali atta. Twongere okubuulira abaana abatannaba kutuuka mu bya kikulu tebakkiriza kugenda mu bintu ebyo paka nga bamaze okusoma. Ensabira abannayuganda twongere okukuuma emirembe, twagale ensi yaffe, twagalane. Abasiraamu leero tugenda kujaguza naye tuyambeko abatalina, tuliire wamu. Bw'oba olina emmere nnyingi gabirako n'abalala, tusobera nga ffenna tusanyuka, abasiraamu n'abatali basiraamu tusobole okweyagala mu nnaku zino enkulu. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.